Yes, ku Prejan Media TV nagamba subscribinga nyiga akade okusobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, abantu baffe abali e Jordan tubebaza okuba ku mukutu, abali e Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Oman, yona gye muli tubebaza okuba nti ku Prejan kwe muli. Era tetuba taking for granted, tubasiimira ddala ogwo omulimu gwe mukola okubanga mwewayo okulaba waaka waffe. Nawe eyanyiga akade nga buli kye tusaayo bwe tuti obeera omu kubasooka okubanga okiraba, tubebaliza ddala era tubasiima. Yes, omukulu amanyiddwa nga Peng Peng. Fena tukimanyi nti omusajja ono y'omu ku basajja abayimiridde ne Bobi Wine era nga amaze naye ebbanga era yeeyita mundu ya Bobi Wine olw'ensonga nti y'omu ku basajja ababeera wali ku Facebook ne basobola okubanga bakalakata buli abalumbye Honorable Kyagulanyi oba Bobi Wine. Yes, omukulu Peng Peng omulimu guno teyagukolanga yekka, yagukolanga ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashbaga. Naye ffenna twabitegeera Ashbag yasala eddiiro n'abanga yabivaamu na joininga party eri endala ya NRM kusobola okubanga ate balumba people power. Naye Peng Peng ono omulimu gwakola ogw'okuba nti adefendinga Bobi Wine, omulimu guno si mwangu olw'ensonga nti government ya Bobi Wine si yali mu buyinza, so baba girinako enkizo nnene nnyo abali mu buyinza. Omukulu Peng Peng ono bazze bamulumba enfunda eziwera nga ye bwagamba olw'ensonga abeera wali mu Sweden mu Stockholm. Naye Peng Peng akugamba nti yakakyusa address emirundi mingi oba yakakyusa ewuwe wabeera emirundi mingi enfunda eziwera era nga nakati mu kifo kyalimu live esembyeyo gye yatugambako awo mu kifo kyalimu essaawa zino teri asobola tegeera wawakola ki wawaali. Naye Peng Peng yavuddeyo n'abanga akola complaint n'agamba ba people power nti essaawa yonna ali mu buzibu. Okisegeera Peng Peng oyinza oba tokimanyi naye omukulu ono akoze page ez'enjawulo. Alina page gy'asooka okukola ng'era eno page yali emanyiddwa nga Amplified Urban Hustler. Yeyo page gye yasooka okukola era akugamba nti ne bamuyingiriramu bamafia ne bagitataaganya okukakkana nga page agifiiriddwa. Okisegeera n'akola page endala paka we yasalawo n'akola page emu emanyiddwa nga Peng Peng. Okisegeera erimanya ga Raymond Solfa mu bracket n'embeeramu erinnya Peng Peng then the voice oba okisegeera. Naye waliwo omuntu eyakola page endala oba okisegeera era ng'eno page gye yakola efaananira ddala eya Peng Peng oba okisegeera lwakuba eno eri mu Raymond Solfa Peng Peng then yo neeyongerako akagambo live. Era ne wabaawo ne page endala gye baakola. Ngera eno page egezaako okubanga esindikira abantu ab'enjawulo friend requests ng'erina ebintu eby'enjawulo bye bagamba ebitali birungi oba ebyoppozinga Bobi Wine. Omukulu Peng Peng olunaku olw'eggulo yavuddeyo mu busungu obungi n'asobola okubanga yapostinze n'agamba nti people power supporters neetaaga buyambi bwammwe eri page yange olw'ensonga nti waliwo omuntu eyeefudde nze. Okisegeera nti era omuntu ono temumufollowinga eyo page nga page w'ogirabako awo n'agamba nti beefudde nti ye Peng Peng naye nga amazima bamafia Balaam baagala kukola ki? Baagala kumutta, baagala kumusaanyaawo oba okisegeera. Era Peng Peng n'avaayo n'agamba nti Balaam taata nze gw'olwanyisa okuggyawo Facebook yange eri already registered eri mu kitebe ekikulu ekya Facebook. Okisegeera nti bagiregisteringa mu kitebe ekikulu ekya Facebook era nga erina security okuva mu Sweden. Kitegeeza ki? Nti Peng Peng bagezaako okukola page ez'enjawulo naye yasalawo n'agenda mu kitebe ekikulu ekya Facebook n'abanga yeewandiisa ye ng'omuntu page ye. Kati nga ne wookola otya tosobola kukyusa page ye, tosobola gi-affectinga. Naye obuzibu obuliwo nti abantu ab'enjawulo bakoze page ezifaanana eyiye. Eyo oyinza oba tosobola gi-affectinga naye osobola okukola page ng'eri mannya ge gamu. Kati bwebwe obuzibu bwe yafunye nti abantu ab'enjawulo bakoze naye nga ye mu bantu bano agamba Balaam yakoze ekintu kino okusobola okubanga balumbagana Bobi Wine, abantu bagambe nti Peng Peng yavudde mu Bobi Wine era yatandise okukola ebintu bya gavumenti. Peng Peng n'agamba nti mubeerewo ndi page ye eri emu yokka Raymond Sofa mu bracket mulimu the voice. Ezisigadde page temuzifollowinga era sizize.
Nagamba nti bagezaako yingira Facebook ye bagihacking basobole okubanga bakola ebintu enserowooze penge yabikoze naye nga tebakola ki tebasobola era kwe kuvaayo n'asalawo postinge atereyo eyo posti ogezaako otunnyonnyola ekigenda mu maaso naye nga ye ng'omuntu akugamba saawa zino teri asobola tegeera adresi ye era teri amanyi na ssimu zakozesa olw'ensonga nti ye nga ye akyusa amasimu buli ssaawa lwaki abantu bangi bamwagala mufu kaŋŋambe bamunoonya bintu bingi security bintu bingi ebigenda maaso mu bulamu bwe naye nga ye omuntu yeewaayo n'agamba nti nze nfiira ku Bobi Wine newonaaleeta ki teri kigenda kunkyusa. So omukulu Peng Peng wati wayimiridde naye ng'agamba Balaam asooke amwesonyiwe kubanga tasobola yingirira Facebook ye eyiye yagendera ddala mu kitebe ekya Facebook ekikulu n'akiregisteringa era naye w'oba oli eyo ng'ofuna message ofuna friend request ofuna biki okuva mu page eziriko Peng Peng naye nga seeyo Raymond Solfa the voice manya bumanya abo bafere si ye Peng Peng era avuddeyo n'agamba aba people power mwegendereze muyinza okumisquotinga ne mulowooza nze yakoze ebyo ebyekisiru naye nga amazima amatuufu si yenze. Yes, ku Prejan Media TV likinga commentinga subscribinga.